wakoze enkola ya Kimerica. Ekyo kitegeeza by'okola ebitugenda okuddamu nta kitegeeza kyo kitunuulira abanaaba bano abeesimbye bawulize eri ekibiina zimaka baŋŋaanyi sijja kwesimba bajja kulabirako bweba ali yofuzi okusookera ddala ndowooza mwabaddemu ekipya kimu ekipya ekyabaddemu kinatuusa paka 2006 ekipya ekyo kyakubaganya birowoozo mu lujjudde ndowooza kyekyabaddemu naye n'emabega yonna naffe tuza okutuuka okumpa kaadi ya NUP nagera n'enfeesinga pano era na buli kansala gyali kangeze ewa mukono north gye mmanyi obulungi nti yafuna kaadi ey'obwa kansala ey'obwa chairman yafeesinga pano era n'abuuzibwa ebibuuzo eby'enjawulo okukakasa nti ayimiridde ku mulamwa. Ndowooza mu mbeera eyo ensonga lwaki twafuna nnyo penetration naye nga byatuyamba nnyo okugaadinga nakyemalira okutuyingiramu n'okufuna abakandidaeti abatuufu. Kituufu bangi baatuyitako naye ekyo si kipya nti kitandikidde ku Kawempe North abakimanyi obulungi nawe twali tujja mu 2021 twagoyiga through the same panel era bangi abatayita mu pano basalawo bayimiriranga bo tetwalako public debate kyekyo kyakugambye kyekyo ekipya ekizzeemu onakyemerako kirimu ka express naye tusaba nti kino kyemereyo naye bwenebeera ku level eya parliamentary naddala awali abantu abavuganya abangi tosobola kujja tuli public debate abantu bategeera ani yaani kyekiruubirirwamu ekikulu naye ng'era nakyo kirina percentage yakyo naye singa obukulu eddoboozi ly'abantu wansi ligamba ki kubanga buli kintu kigenda kirankingibwa abantu kye bagamba eddoboozi lyabwe litwala ebitundu 50 ku 100 bino ebirala byonna ebibuuzo biki bikyozzeemu otya obadde otya mu struggle and what have you ebyo bigabanyizibwa okusinziira buli omu engeri gy'abadde akolamu naye nga nze ndi musiimu olw'ekibiina engeri gye kyakuttemu ensonga eyo kwongera bwongezi kwenyweza kulabanga tebatuyingiramu kubanga basebo ne bannyabo baani mwami Museveni ne banne lwaki nkibagamba Brandon yono mu bintu yasinga okweyaliikira essaawa nga mugambye nti akalulu kayengeddeko naye twamulaba nti omwogezi w'NRM naye naye akyaba NRM okumwekobanira ne bamubba naye kennyini era oligenda kubalaba essaawa yonna nga basamba ebbaafu oba okusindika ebizirayini ziveewo bino twatubirabyeko bibuuza Ssekikubo bw'anabazze wano kitegeeza okwenyigira mu kalulu k'NRM so mwami Museveni ebbanga lyamaze wano temulowooza nti asobola kuyingirira buyingirizi kitongole kya IGG n'akiremesa okukola nga bwe kirina okukola n'ayingirira ofisi ya DPP n'agiremesa okukola nga bwe erina okukola n'ayingirira amakooti n'agalemesa okukola nga bwe galina okukola n'ayingirira kooti maasho n'abeera ng'agiwa ebiragiro and what have you n'ebibiina ebirala bingi abisensedde asensedde FDC asensedde DP ezimu ku nsonga bana DP zebatakkiriziganyako nazo Mwami Museveni yagiyingira mufe twaliyo tugenda okulaba ng'atandiikiriza ezimu ku nsonga Honorable Ssebujjumwana ne ba Honorable Elias Lukwago zebalanga FDC Mwami Museveni yagisensera ezimu ku nsonga Peter Walubirizi alanga Jim Akena Mwami Museveni yagiyingira so NUP is not so much immune Mwami Museveni tasobola giyingiramu yensonga lwaki tukola kyogere mu Luganda ekyo immune nti ffe baatugema nti tasobola kutuyingira nti twesalika nnyo era oba oliawo nayita mu Jimmy Lwango ow'Ebwinkwe ng'enjeru nganga kize nafuzo mumbeera eyo kati Jimmy Lwango ayita naye mu kamyufu ako engeri gye yakayitamu bannanga b'Ebwinkwe tusiba tubeetondera buli kaseera n'abalala so bisoboka bulungi nnyo era kyova tusiba tugamba mugenda tulabira ebikolwa byaffe tuyenze ekibiina kya National Unity Platform olw'oku exhibitinga impano ng'osisinkanye bawanyi ab'ekkumi
nga babuuza nti ogenda mu parliament speaker omulimu gw'omukulu mulimu ki eri omu yagamba nti speaker bw'anaagaana ngenda kuyimbira ku mmeeza kuba ebintu byonna abantu bampulire n'agamba people power mwami Nalukoola munnamateeka n'annyonnyola n'aggyayo commission ani agikulira era commission eyo ekola ki yaga nti gwe mulimu gwa speaker wa parliament eri omu gwe baabuuza nti oversight omulimu kuliko omulimu gw'oversight abaabuuza baali batendeke bulungi naye agomba kugenda kukola oversight okitegeera nti ye oversight kyeki nti kaakati bano bonna ababba ssente za gavumenti ngenda bakwata amasiro mbakube n'ebikonde kugamba debate yali very interesting bonna babawa obudde kkumi kaakati ekifaananyi ekyo nti that freedom ey'abantu okwewaayo nga uli teyeetidde nti ebyo byaba mulimu amayundi aboogera ennyo abasiba ettaayi era yajja ne bokisi yajja ne jjinja kyabalaga nti waliwo baaweebwa omukisa kyali kirungi omanye eryo kye bayita benchmarking okutambula kulaba okudda kukola kakati NRM ekirungi era tugenda mu kokasi eyo egyo bijjaka tujagamba bannaffe bano bayoleseza era kijja kubanga kirungi nti abantu bamanya ababaka baabwe biki bye bagenda okwogerako abagenda bakiikira nekyebalowooza naye kirala mwami Medi nkyambako okulaga nti bano abeesimbye mumanyi obuvunaanyizibwa bwammwe ng'omubaka palamenti era ekitwagala okuyozaayoza National Unity Platform buli omu olunaku olwo public debate atakyatuyamba mu broadcasting buli omu amaaso yali alaba nga nze n'akawuka nga ku liiso nkasangulirawo okujjuza ekifo kyabaddemu ebbugumu lingi era akalulu ako kagenda bagenda kwesigama ku kyokulonda okusookera ddala ekyo kyonna kiri mu kusalawo lw'abantu jukira ekisolo ffe twalinawo NRM NUP yalina akyo singa twali tulonda bulungi zenagambye nti ono NUP kubanga nga mukyala alabika bulungi nga naawe bw'omutulira media omuwa akalulu naye twagenda okumaliza nga wa independence kaakati ekyabasinzira ku kyekyaba nakawempe era njagenda mbabuuzeeko kubanga simanyi susulayo wano mu constituency ensulamu y'amakinde yensulamu naawe so nja kujjayo okwo mbiteiteyo okwo mbuuze kubanga naffe tunayo candidate nambi yagenda Tom Kasenge nasemba okumuwuliza nga aladisi wa mukono nasembayo okumuwuliza anti bambuuziza we nasemba tubadde mu bulunzi ndi wa Kagoma ebyekampala nyinza obutabimanyi nasemba okumuwuliza simanyi kakyetaka bw'anaabazze mu kabondo nja bitegera ebyakabondo ategeka akabondo koyogerera kaliko n'abaavuganya ne batatuuka mu paalamenti abali mu paalamenti njogerera akabondo sikamanyi era ako kyetukalina nga bw'omunoonya kadi yo ndivyo kwake hena yakuziye Kasenge akukosaje Kasenge yakula Kasenge kulire so naye nga bw'ononya Kasenge aba NUP bawadde abantu omukisa okumanya nti ababaka abantu abeesimbe bamanya obuvunaanyizibwa bwabwe nabiki bagenda okukolera abantu si muntu kusituka kukeera bukeezi najja n'agamba ajaga kubeera mubaka wa paalamenti naye njozayoza n'abo bonna ate kyabadde ekyenjawulo okuggyako tetumanyi ng'okwewandiisa kutuuse naye bonna baayimiridde wali ate ekyenjawulo ekyatulaze nti candidate kuno okulonda okwabadde mu candidate bamugamba nti asinze n'agwa n'azirika kubanga abadde asuubira buli omuntu yayise naye twagala obayozaayoza bonna kubanga they put a very spirited fight era nsuubira nti bajja kugoberera within mu NUP bamwage naye njagala obalavula n'obategeeza nti naffe twataddewo candidate
ate candidate emekete si candidate ukanambi haja mumwajiga byemuchya kandi mwajiga byemuchya kakati akachiko kaffe akebyokulona kakulibwa mu mitango doyi ba seninde bali ekawempe ne tukola consultations ba candidates noyo mukulu Tom naye yabuzibwako kakati twagala nnyo genda mu dduka tukafeka kalulu mu NRM yakola yamweyo tugenda olusi mu kulonda tusafire naye bwabaawo obwetaavu liteeka wabaawo akamenyerako okukyusaamu so twakyusaamu nti olw'obudde obuliwo nate n'obulungi bwa NRM tufunayo candidate omu asobole okubeera ng'atukiikirira ekawempe mwayita muteeka ki kakati ebyateeka nja kunyera